Bogende Kamuli kati olwalero. Kamuli yeweri mu Kamuli municipality. Kamuli town. Kamuli district yabadde mu Kamuli district. Temuli debate ya Kyagulanyi nti yakyadde yabadde wano. Kamuli je yabadde. Tebajjukira na kigambo kyeyayogeddeyo nti kye kino. Abo bonna abazze. Tebajjukira nti yagambye bw'ati. Ate abantu hafu yaabo yazze nayo. Kati abantu byabadde atambulira mu kubo kyoga abalazeewa. Era baadde balina okujja mulukungana. Naye batono byadda okuvira ddala emakerere kavule. Aba boda kuba waliwo ezitandika boda 5. Ezitandika kuba ku kitebe. Aga 5. Eziriko bano. Abenyota. Ne radio call bichi aga. Ne radio call zo bazikozesa ki? Communication. Baba kitufa baba communicate. Anti bali bakopa biriye byange. Binakola ke busoga. Kati yo lokuba ina mwaka sente na kireka ku large scale. Wabawo kati picha 5 bwe ziyitawo nga zitaddeko basatu teguba mugundu. Guba mugundu. Baba banji. Kati ababoda nga obamanya batalina byakola. Bayina. Abegatako babula. Baba banji. Alibwe mutuuka. Kati soloza abantu okuva makerere kavule. Paka kulale uyatuso. Oba toyina abantu. Baba bayitire. Kati fo tumenye okola analysis mu by'abantu. Tuyinza tugamba nti kyadde kya mutawana nnyo era bannaye kuluna agenze. So singa abadde nkyali ku lusegere lwa Kyagulanyi n'ali badde mu obubaka buno nga je Kamuli nti basebo ne banyabu fight yabadde mu parliament ey'emwanyi. Okay, yawedde Museveni yagikozeemu efujjo. Kati Senyonyi nkulagidde nkuwadde order wano ne mu bantu. Otekawo embeera y'okuwa order. Anti ogamba oli president. Kakati akukiikirira mu parliament. Kaputeni wo mu parliament. Omuwa order mu bantu. Nti ku Monday keera mangu nnyo fight y'ebikajja ekole ki? Abantu bafa bebusoga bali bubi. Eyemwanyi yawedde bagibakubye. Naye ka tudde ku yebikajjo kubanga ebikajjo bya mugaso okusinga emwanyi. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, afunye okusomozebwa okwenjawulo, ofiiriddwa, olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde, yasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Sekanjako nnyina Gen.Bigirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP. Tugenda kwogera ebigambo basalawo okukola ebyobufuzi nga basinziira busoga eyo. Gye buuza abantu. Abatulaba abalungi ndi musanyufu komawo mu studio zaffe wano. Sebo webale nnyo okuweereza abantu. Webale nnyo n'okusunsulanga abantu ab'enjawulo n'obaleeta. Abantu abamu baali balowooza nti nakwekwata. Era comment nziraba. Wafuna package okuva ewa Bigirwa. Baali balowooza mbu nakwekwata naye no kamera ya buli omu. Eri public. Wadde nga nanyiniyo is a private man. Bubanga by'oyogera obiyina. Bwe oba ina content wo jangu oyogere. Okitegedde? Natukumpimira ku view. Okusinga bw'onoobeereeyo ng'okola ki? Ng'okuba emimiro. Okitegeera. So mweyo embeera tukoze eki? Sorry. Mweyo embeera mujje namwe mwogere ebyammwe. So ndi musanyufu ssebo okulabika nti nkomyewo olwaleero njagala okuleeta okulamusa okwenjawulo okuva eri abantu b'e Busoga nti mwebale nnyo okubeerayo bassebo ne banyabo mwebale ne byemukola. Njagala okubeebaza okuwagira ERP. Egamba etya? ERP etambula kyekirungi. Bannaffe twabawandiikira tulowooza nti obudde bw'okwegayirira omuntu yenna bugenda buggwako. Ko naffe tuli basajja. Naffe tuli basajja ate ekisaawe kiri open. Tunaabeerawo nga tukaaba bukaabi buli lunaku. Nekakati bana bakuddamu. Twawandiikira ne reminder era bakyemiimye. Ekisooka sibe balina n'obuyinza. Sibe balina. Obuyinza bwe tunoonya sibe babuyina. Tukwatire wamu tufune kiri. Baganya okukiwuliriza kakati tunaatera okubeesonyiwa tugende tukubaganire mu field. Naye ate temukaabanga. Kwa banzo gamba ate opposition bebe kubanga wetusigalanga bwe kiri kitegeeza CP yagala bwa president. Need yagala bwa president.
NUP yagala bwa president FDC bwe yagala PFF bwe yagala GMA bwe yagala n'abalala bonna kakati kitegeeza buli omu alina enteekateeka ze si bwe kiri kati gwe bw'okola enteekateeka zo kiringa Premier League bw'ogiraba oba liigi endala yonna buli kirabu eba eyagala kutwala ki kikati nze bwe nkuba akulembedde tebo togamba nti ate lwaki omukubye waliwo yagala nti bw'okuba katugambe nti bw'okuba kyagula ani omulala gw'olina waawo agenda okusobola okuvuganya omusajja interest tezikwatagana kubanga ffe tubadde tugamba tukolere wamu amaanyi gensobola oteeka mu kitundu kyange nga ngatta kugwe nga tukanyiza kamaleyo naago mu buto nkuŋŋaanye bannange tukube emundu nga tukubira mu interest zo kati ng'oŋŋamba tokyagala ekyo obyemalira okiwulidde kakati engwala bwevuga mu kisaawe ate saagala maziga okitegedde tewali kukaaba mbw ate beekuba kitegeeza buli muntu ayagala bukulu abufune naye nga twekubiye gye tugenda eyo abantu era njagala bakole ki bakitegeere bulungi nnyo tiimu eri mu kye16 ku tiimu 2 bwejja Quanfield nejjayo obubonero 3 ewa Liverpool toginenya nti omusajja akubye tiimu ekubye katugambe nti katimu kakubye Liverpool kalina na kigendererwa kyonna kalina na kuddayo kayinza n'okuddayo singa badda wangu omupiira ogwo asobola n'okutwala tokanenya kubanga tewaliwo kubanga nako kalina interest zaako tewaliwo syndicate kubanga ffe kyetwogera syndicate musajja mumukube mu byobufuzi syndicate ekirizibwa syndicate nze kwe kuzannya wano naye nga naawe azannya wali okifunamu ye syndicate ono mukuba 2 oli nalonda 3 wano ng'osobola okukuba gundi syndicate tulinga abazannya matatu wano ono bwe mukuba 8 nenzija nzanya naawe antunuddemu mukuba 8 n'asigala n'ebiyiki bye wano ne tumubuuka gwe n'ozannya naawe n'ogukuba n'oginde n'olukola ki n'ogunziriza wano kati ate ono nemukuba 2 jjukira ffe ezaffe zeekoze eki zikendedde oba nemusala ye syndicate bw'oyagala muzannye ne twagala tuzanye syndicate bali bagamba buli omu azannye bibye kikola ekyabali kati nze bwe nkuliisa sente oyinza okunnenya wali ozannyeko matatu olai kati wazannya matatu wakasa meme matatu kiwaliwo bano baga nti namba yo oli n'asaba bbiri eyo yonna matatu ono wakalabirwamu naye ono w'okulabamu namuzannyako wamuzannyako nze yankubye n'emigo mingi nnyo kubanga taata yantumako mu trading center ngende muleetere cupa ya bia baali bagiyita chairman mu kiseera ekyo ewaffe mu kyalo eyo nenga akansooke njozeemu kwanza ojafuna ezisinga ne bagenda bazikuba kakati oliba omuliisa sente ayomba kitono kubanga temuzanya syndicate mu bya syndicate mweragamu noga ndeete olikiriya nti mpa musale n'ebiyiki bye opposition teyagala syndicate kakati mweyembeera netubanga buli omu ajja kukola ki kuzanya mbadde mbuuzabuuza ku bantu mbagaliza programu enungi eno tutandikire Busoga waliwo yangambye nti wakola programu ne Gen.Bigirwa ng'agamba nti ab'ebusoga abasinga abamulira mu bigere bandi banga bagenda naye walabye kye bayita omuntu mobilization eyo singa tebabadde bali bayogerako teyalikoleddwa njala tutandikire awo ekisooka ebibyo byoyogerako ndowooza byolekera mu kino nti oli bw'alaba nti asooka kuba olukungana lwe kati ng'olwejjinja agamba nti Bigirwa wa ERP talina kyaŋŋamba abantu mbayina yaba kuŋŋanya ejjinja nja kugenda egundi n'egundi nako ekisolo nkalimu nze ng'ekibiina kakati ebyo tebibangawoko ng'oli munnamawulire okuŋŋanya abantu semugera alina waataakuŋŋanya abantu yagguka Dr. Besigye alina waataakuŋŋanya abantu yagguka kati approach ya Dr. Besigye yonna oli waabajja akomyewo nayo nze ng'abadde mu kisaawe ngamba bugambi nti onaye atumalira budde bwa bwereere
kubanga twagitesting emirundi egyo yewa magwali naye tekola nze dokita namulonda emirundi 3 era nga ujjeko ekyo omulonda ng'oli naye ngate nzanya naye direct n'okusibwa nasibwa naye emirundi gyonna nakasongola luzira okitegedde kakati nze njogera byemanyi tongerageranyanga nabano abagezesa nga balowooza bikola okuba bakayingira ekisaawe bino ebyokuyisaamu olukwakwayo si strategy ebyo byonna byonna ye aba afunamu kintu kimu nti afunye coverage arecordings obutambi bwe waddembe okuzanyamu firimu ey'okubiri era lunamaliriza tuweeyo ngaddamu alinnya ennyonyi agenda mu diaspora bana meetinga tobamanyi okitegedde nga ye bibye bitambula kati ono omwana wa struggle kati ogoloze Kamuli waliwo ekyakyuse beyi ebikajjo yalinnye yabasuubiza nti badda ku bukulembeze bwafuka president ebikajjo bajja bitundira ku bbeeyi ekyo oba president yali badde abutuukamu ng'awuliriza kyetumugamba naye wabaawo ekirimbo eky'omwaka ekyadde ekirimbo ky'amaanyi kati abalimi b'ebikajjo bano abafunye essuubi nti omusajja watukira ku bukulembeze ate otya obukulembeze bwa Uganda musanye mutegeere bufunibwa mutya nze munjagala mumbulye kuva mu 62 obukulembeze badde bukyuka butya tubeere serious bannaye okuva mu 66 obukulembeze badde bukyuka butya ate nakati ate kyeyongerayo ddala eri Ssekabaka Muteesa Milton Obote ekyavaamu ku ya 66 kati ije twadda Nekakati oyinza okuŋŋamba nti okubyera nti Museveni omumaze nerale yo wagirabye nagirabye abantu bo wabalabye osobola okuŋŋanya abantu abo nga toli wa bulijjo anti kakati ng'oli wa bulijjo weerabidde ekigambo kiri kimu njagala otegeere nti Dr. Besigye yakuŋŋaanya abantu okay abayitirivu ennyo yakwata obuyinza mu political science bagamba power is taken by organized few abeetegese organized few Mwai Museveni bwe yali agenda Luweero yagenda n'abantu emiliyoni 6 ezaaliwo mu kiseera ekyo yagenda n'abantu 40 n'emundu 27 zokka yes organized few bebavaamu ekinene okitegedde naye kakati nze ekisooka njagala okuyozaayoza n'okwebaza abantu b'ebusoga abayaniriza omukulu beebale nnyo beebalire ddala ekyo nakyo kyavuddewo kubanga kibadde nga kiri kwegamba ng'ensonga weeri y'amaanyi nnyo okugenda e Kamuli ne kufuuka okugenda e Kamuli ekyo nakyo kyawedde yabadde ensonga y'amaanyi nnyo mama nange natunulira ku gundi control wa edit naba Kamuli era babadde bafuwa ebigambo bingi nnyo munda ayina abantu b'abenjawulo basawudde amadaada baani bafuwa ebigambo bingi tugende tukamalewo tugende tukole tutya kadde nga kepanka kati bo ekizibu kyabwe yebigirwa not Museveni kakati oyinza okuŋŋa nti ogenda bukwata nga niyo yabadde ayimiridde Kyagulanyi yabadde babimugobya pasita mwangu naye ng'oli gwali mukuwana pasita oyo twali naye mukomera kyali wange nnyo musajja mwagala nnyo yadda kwegamba yadde ayogera ne jjajja direct so n'okusooka okugenda e Kamuli nakyo kibadde kibalumya bulumya mu yali strategy naye njagala okwebaza abantu b'e Kamuli mwebala okuwaya n'omukulu si lutalo n'abagenyi abalala banajja muwaye nabo naye ekyenkomeredde kyembagamba kiri kimu Busoga tegenda kukulaakulana nga tetusituse mu byabufuzi abantu b'e Kampala tebagenda tujja mu mbeera gye tulimu kubanga tebatumanyi tebamanyi bibaluma tebamanyi byetuluma omanyi
eri gye bayise ebudondo ndowooza amakubo wagalabye oye Busoga oyinza okulaakulana nga amakubo gali bwe gati waliwo genda ku internet okolabe ebifaananyi bye bapostinze ebyenjawulo nina omwana mukwano gwange naye akyali wano bamuyita Mumiransanafu kwali okwo ku neeti ojja mulaba ayina abaana beyeekubiza nabo ebifaananyi abatambala nga ngatto abamaze wiikisi bbiri nga tebanaaba abalina emijoozi egyagaziwa ng'ensinga eyita eno bweti ogimanya egyo ogwagaziwa ogwanaanuuka ng'ensinga eyita eno bweti guyiika buyisi akomyawo mukomye abo ayambala ekijoozi nga kikola nga saati n'empale kikoma wano yeekubize nabo ebifaananyi kati yeeyo social life y'abantu b'e Busoga gye tulimu abantu abo omuntu agenda okubajja mu mbeera eyo alina kubanga wa mu kitundu nga nabo bamuzimbye afune political influence political capacity asobole okwadvocatingira ensonga zaabwe kubanga yamanye ekiri ku ground naye oddira abantu abajjidde mu AC abajjidde mu convoy abasirikale bazze babakuuma nti gwe bakwasiza ensonga zo beye bikajjo afuka president ejja kulinnya kakati kangubuulire ekyo kyo era yabadde anyumyamu bunyumya mboozi kisooka ebintu ebimu babyogera nga naawe okimanyi nti byokola bikutwala muki mu power naye nze nga bwe ndaba tomanya Katonda bwagera ebibye naye nze nga bwe ndaba mujjajja engeri gyazannyamu ebyobufuzi modulo ebyokuyitamu olukwakwayo tetusobola kugguka kati bavuddeyo Busoga bwogenda Kamuli kati olwaleero Kamuli yeweri mu Kamuli municipality Kamuli town Kamuli district yabadde mu Kamuli district temuli debate ya Kyagulanyi nti yabadde wano Kamuli gye yabadde tebajjukira na kigambo kyeyayogeddeyo nti kyekino abo bonna abazze tebajjukira nti yagambye bw'ati ate abantu hafu yaabo yazze nayo kati abantu byabadde atambula nabo mu kkubo kyoga abaalazeewa era baadde balina okujja mulukungana naye batono byadda okuviira ddala Emakerere Kavule ababodaboda kuba waliwo ezitandika boda 5 ezitandika okuva ku kitebe aga 5 eziriko bano abenyota ne radio call biki aga ne radio call zo bazikozesa communication kitufa baba communicate anti bali bakopa biri ebyange binakola ke Busoga kati yolo kuba ina mwaka sente nakiteka ku large scale kati picha 5 bwe ziyitawo nga zitaddeko basatu teguba mugundu baba banji kati ababoda nga obamanya batalina byakola abegatako babula baba banji alibwe mutuuka kati solooza abantu okuva Emakerere Kavule paka kulale oyatuuse oba toyina abantu baba bayitire kati fo tumanyi okola analysis mu by'abantu tuyinza tugamba nti kyadde kya mutawaana nnyo era bannaye kuluna agenze so Bigirwa naye abalumya omutwe Kamuli anti wawulidde ebigambo byeyayogedde nawulidde akatambi waliwo yakampeerezaako osobola obaddira mu bayinza ogamba nze yakoze ki ng'agamba nti oli bwajja nga abagamba nti weeni naye nga ebikolwa bye mubiraba nti biseesetuse okuva ku NUP oba okuva ku opposition temumwaniriza wabula oli wabanga abadde mu gavumenti obanga abadde mu bale n'akyuka mumwanirize amannya ago gwedda gempulira basaalirwa Bigirwa basaalirwa kati statement eyo yabadde tayogera ku nze ye ng'omuntu eyakwogeddeko yadde tayogera ku nze abantu obwedda abali kati eno bano bafutu sojja be basimbula nabwe Makerere Kavule be basaakanyiza erinnya lyange naye nga tebamanyi mu butamanya bwabwe mu bujegajega obwo mwe bakoledde ki mwe basaakanyiriza ebyekifuutu sojja kubanga mu kategore ey'abantu abali compromised sirimu era nange muwagira ku kyeyayogedde nti omuntu yenna yeeyita wa NUP ng'ate byakola si bya struggle aboolebwe mutuufu ng'ate apuraisinga regime mutuufu for example yabadde ayogera ku basibe
kuba yagambye nti jaji yali atuukiridde bakyalibe ba Edi Mutwe banubianiri ba Selector Devi balubongoya babere compromise ne bagaana kakati mbuna atuukirira abalala naye byatuukirire tatubalaba abasiba bali mu mabuusu tobalabye boogera andi kakati byabadde ayogerako noze yabanenyeza mu mbeera gye balimu kati oyinza ogamba nti Bigirwa oyinza ogamba nti yabadde ayogera ku Bigirwa gwe mbeera yange y'ebyenfuna togimanyi tubeera nawe wano mu kibuga oluusi nompa ekyebiri neneyongerayo wensula wamanyiddwa bulungi nnyo wali emakindi mu muzigo akamoroka kenafanako mu nuupu kenkyayina n'emipiira tekuli okiwulidde kakati mba nazisula mu toileti oba nazigabira bakazi so yabadde ayogera ku bantu balala ate yabadde ayogera ku banuupu bo bennyini abanuupu yabadde agamba era nange njagala muwagira ku ekyo kubanga mwebali beefula abanuupu olwedde bali era ayongere n'okupepeta bano basajja be bennyini byeyagambye nti baagaana ayongere obapepeta kubanga bakwatibwa ne bali bano ne bateebwa kondishoni za kotimasho twaziraba zaali butabuuka Wakiso ne passport nezisigala mu kooti naye ye kenyini abuuka nabo enyonyi tababuuzanga lwaki passport mwazijjawa oba internal affair yafulumya endala nga balina bbiri kuba nagwo omusango nagwo omusango kakati ne kotimasho tevangayo kugamba nti bano basuspect nga tubalaba mu America ate nga tubasuubira obutabuuka Kampala kotimasho tevanga mu kigambo ate nga bakubazi public meeting kati ayongere okupepeta abo banubianiri bennyini badayogera okitegedde kotimasho yabaddiza passport kutamuzi ki wabanga byayogera biri genuine okitegedde apepete ebyo awo nja kumanya nti ali mu struggle era musajja munnaffe naye byokujja okuba mu kubirwali enkuŋŋaana ezo zisobola okukola impact kubanga ndaba Countrywide tour mpanvu basookedde wammwe anti kati kankubuulire obutayiga kintu kibi nnyo obutayiga kintu kiki kibi nnyo gwe noolaba engeri Dr. Besigye gye yalemererwamu emirundi egyo 5 kale mirundi 4 gye myaka ameka 2 noolaba engeri gye yalemererwamu ate n'okola kyekimu kyekyo ensonga lwaki ERP yanjawulo mu kisaayi ky'ebyobufuzi tuleeta approach mpya etabaddeewo because public gathering is not an issue okuŋŋaanya abantu it has never been an issue era si y'ensonga etulemesezza okuggyako omusajja abantu osobola bakuŋŋaanya n'obapika nga bw'oyagala abantu bo weebali nalaba ne Kasolo yabakuŋŋaanya Kasolo teyakubalaale yali yamanyi yakwata n'okusinga eyabadde Kamuli okitegedde Kasolo waaki kakati ebya public gathering si nsonga ensonga lukweki lw'otambuza webanga pulaani yo olukwerwo lwakukozesa abantu kakati obakozesezza otya nti ogenda kukozesa public gathering olutwale ku level endala okikoze tewaliwo kiriwo kati nekikola ki nkugambye nti wali ekamuli tewaliwo kabonero kalaga nti Kyagulanyi yabaddeyo kati tewanayita saawa 2 mwezi munya tewali debate ndala kakati ate nno wano ng'oyogera Oluganda ne baluwulira kati genda abimu onofuna omutaputa bajja kujja bakuwulirize oyogere by'oyogera bw'omala okubyogera ozikumemu ebyokolo zikabe wali ozikumemu bw'omala ozikumamu nabo baddeyo mu busiisira bwabwe
enkera walwo nga tewaliwo debate eraga nti wabaddewo ebyobufuzi mu kitundu. Awo ffe tugenda ebbanga lyonna tugenda kubeera batuufu azi RP naye tulaba tetutegerekese lwaleero nga tutegerekese mu maaso eyo we shall be the champion ultimately kubanga ffe tukugamba buli muntu kanyweze wayina amaanyi wava buli muntu kanyweze wava kakati ogenda abiimu nti abantu ba biimu bakuwagire gwe wali Makerere Kavule oinofuna omutaputa byonayogera uloze omundaba kama tumumpita mbuzi oinofuna omutaputa ffe ebyo twabirimu twakuba ziraale wano ezimenya kati kankubulire mu 2014 twakuba raale Masaka mu Nyendo Allahu Akbar twakuba raale mu Nyendo ngeriko ebikonge byonna by'opposition twali tusolooza birowoozo bya electoral reforms mu kiseera ekyo era nga nze omu ku boogezi ab'okumwanjo 2014 ne tugenda ne bagenda bampa omuzindaalo nenteekamu ekirungo ekitabadde mulaalo nengenda ngamba nti kakati buli omu wayimiridde sooka owanike emikono boodi buli omu n'agiwanika kati buli omu akube munne esaaki alina piisito yonna mugisembeze wano mugire ani akugambye gwe okujja wano ne piisito omusirikale ali mu uniform temumukwatako ye ali mu uniform buli alina piisito yenna njagala wano mugireete dali nagiwa mama bamugisha nembagamba jeno mugisha muntu wali wano ebyajja bimala ne munne kanovesi je wali wano muzirete wano ani abagambye abazajja nabwe bategerera ndabe byobuyinza babitya ba muntu katonda bafutuke emisinde ojitegedde kati ife ebyo tubibaddemu tobinkubiramu ebyo okiwulidde gumanyisa kye yatambula yino era bagira bwe bati nga tugudde nga ku nnya nga mweziri mama nga byatabuka kuwakala ne bateekawo amateeka temuddamu kuba nkuŋŋaana nkugambye ffe entalo tulwanye nyingi era ebizibu byenafuna okuvaawo mu opposition bannange bokka biyitirivu nnyo nga bagamba wakoze kyaki nga bagamba akavuga kagenda tuleetera ebizibu naye gwe wajja okitegeeza okuva ewaka art of communication olina okukolayo ekintu ekikwata abantu oba ekibatwala ku level eddako okitegedde kakati gwe badde okimanyi nze nali nkimanyi bulungi nnyo nti bambega we bayitirivu nnyo kakati abantu batandika okulwanira emundu awo ndi yino okiwulidde kakati oteekwa kwegamba omulabe bamukozesa ensobi bweba tolina busobozi bukozesa mulabe ensobi oba osaagamu busaazi kakati agwa abantu obakuŋŋaanyiza obagambye eki so sinowakubamu kalugafulaawo anti kakati awo oba ozzeeyo mu constituency gye tukumanyi ey'obuyimbi kati ate ekyo tekikyusa bulamu bw'abantu ab'e Kamuli abagule abatunda tani emu 5,000 ey'ebikajjo tani kilo 100 5,000 tekikyusa bulamu bwabwe okitegedde ekyo tekikyusa tekirimu kkubo liri bayisemu tekijjawo ale marriage balina 13 gwe ng'otukubyemu lugafu lwowo nekijjawo ale marriage kakati politics ono wegenderezanga era n'obala n'omanya nti buli muntu alina omugaso kati singa nabadde nkyali ku lusegere lwa Kyagulanyi n'alibadde muwa obubaka buno nga ajja e Kamuli
nti basebo ne banyabo fight yabadde mu parliament ey'emmwanyi okay yawedde Museveni yagikozeemu efujjo kati Ssenyonyi nkulagidde nkuwadde order wano ne mu bantu otekawo embeera y'okuwa order anti ogamba oli president aha kakati akukiikirira mu parliament kaputeni wo mu parliament ng'omuwa order mu bantu nti ku Mande keera mangu nnyo fight y'ebikajjo ekole ki abantu baffe ab'ebusoga bali bubi ey'emmwanyi yawedde bagibakubye naye ka tudde ku y'ebikajjo kubanga ebikajjo bya mugaso okusinga emmwanyi ebikajjo wano sukaali wa mugaso okusinga kofi gwe okimanyi tomanya nti wiiki eggwako nga tomanya nti oba onywedde ku kofi oba onywedde majaani obadde okimanyi ekyo naye sukaali kati bali abasoga abalwanye n'esukaali batika loole neba nga terina na wakuyita ng'omusajja bamuwadde emitwalo 8 loole namba 8 ayinza oleeta omwana e Makerere University okiwulidde naye kati bano ab'emmwanyi babadde bakaaba tubadde tutandisa ovuga zi Alfred Aliya Kawundo Ipsam zitwala balimi muki mu nnimiro kakati eyo enjogere y'ekigagga bw'oba ogenze mu bali abaavu atalina busobozi bugula bajaaji otutta emboozi ki bwe nfuuka president ngenda birinyisa ebbeeyi tukulinde ddi so oyina okupackaging communication teyabadde nabawabuzi abawabuzi balina kuba bali ku ground anti kyebayita olaba jjajja bwe yabadde ayogera jjo ku TV yateeseteese ttiimu ye najja n'alimba eggwanga n'akuba kemiko n'asiga ekifaananyi yeteeseteese okitegedde yeteeseteese yaleese ttiimu ebadde mu lutalo ne UCDA nejja nekuba UCDA negiteeka ku ttaka kwekokweteekateeka mu communication so wali bagamba ebikajjo bijja kulinnya singa afuuka president tukulinde ddi nti kyoba otugamba ekyo teyakyogedde kati yabadde mu Bugabula South Bugabula South ekikondo kiyoyo muwanguzi eyesimbawo mu Bugabula South muwanguzi pastor yafuna obululu kakaaga 9 oba 7 yamuwangula yafuna 2 waliwo omulimu awo yamukubira mu lenji y'amaanyi waliwo omulimu wali lenji yali y'amaanyi eyo ssebo kakati omuntu anoonya numbers mu parliament kakati bebo bakandidate bo bakyali ku eyo level bamusinga obululu emitwalo nga 1.5 obuyungu obwo ne bogamba genda mu kooti tona wotandikira kakati ate bo kye bakola kuvuluganze goba n'ebitaano not even 1000 bitano kati ate nesikoma ne kwekyo constituency nenjisigalamu obeeramu kubanga nze akaluba akabala leero enkeera walo nali mu field nga nziika ate nembeebaza akalulu ke bampadde nembagamba kyaganye mwanyina zisigenda mutwala mu kooti wadde ng'ebituli we biri ndabyewo kamuwe chance avuga emyaka gy'emeka naye wendi leero bakalangiridde enkya nakatandika ka 2026 kati goyinza okuva eno ogamba mboze mbonsibukuludde mu lunaku lumu ne message gyotutenga teri package kakati ebyo babeera eyo ne besibira mu kayumba ba brainstorminga balubongoya tebalina information y'abantu eri kati wali inofuna omuntu ali ku ground tebalina information y'abantu kati musajja wote wamulabye oyo muwanguzi wamulabyeko n'akakofira ku mutwe samulena nakakofira ku mutwe bakamugobya eno gye yajja akambi bakamugobya mbukono n'akalulu wale bakamugobya lekana anti kati ennaku zino akuba olukiiko n'alekawo akamu ekitundu opposition gwe bawangula akalulu akola biki musumba pastor zeko pastor mu jjinja eyo naye kyakiye talina busobozi oyo kuba tugimanyi ezo sente nyingi
okitegedde kakati ffe tuba tukiwa buwibudde ekyo ne tugamba okay onayika alambule ku Uganda weeyita agende mu byafaayo nti y'omukuba abadde mu process y'okulwanirira eggwanga. So ogamba nti bwo singa wabadde nga oli ku lusegerero omala okumugamba nti Ssenyonyi emmwanyi bagitutte kati ebikajjo olutalo lutandike mu parliament kibadde kiwa abantu bali essuubi oba oli ku nsonga zaabwe ezibaluma engumi bagirabe naye ngeri babadde bakulaba nti ofaayo ku mmwanyi kale wekigaana bamanye nti kyaganye Gen. Museveni yabasinziza amaki amaanyi ngeri yabasinziza ku mmwanyi era omuntu n'amanya nti badde bagezaagezaako naye abasajja abasogga balimye ebikajjo zihali ya kawundo zaali badde ziri eyo byabadde bayita eyo okitegedde zizani zi alfadi double cabin zaali badde ziri eyo emmotoka ez'amaanyi zonna zaali badde ziri mu Busoga ekyabaaniriza bwe bwana obuto kalina lugoye kubanga ekisaati kinene fertility rate eri waggulu nnyo abambala omujozi ogumu nga gukolanga saati waggulu n'empale kubanga muwanvu gukuma mu maviivi ate nalwo abayebikka ekiro okitegedde be babaaniriza abo bati kigambo kikyoleseeyo ekibazzaamu essuubi basigale nga batambuza tekiriwo so byakunyumya mbunyumya lwali olwa bulijjo solution esigala eri emu era Bigirwa asigala mutuufu nti buli muntu akole wategeera yadde ayogera Luganda nga n'abamu tebaluwulira kitegeeze wadde olina ttiimu yeeyo gyono butereevu ekyo kinyonyola bulungi ndi mu opposition nti tayagala wa balala mukisa ate yalina gwe yazimbyewo tewaliiwo MP2B baani kansala baani bakwasa omuzinda tebaliiwo ekisooka yatuuse 12 kitundu ez'olweggulo naye laleza wano gwemanyi watuuke olina gyomanyi gyatuukako 12 n'ekitundu olugendo lwakalwadde luwanvu engeri enguudo gye ziri embi kakati buli omu akole wategeera nze sigenda kuba lukiiko Masaka sigenda kuba lukiiko Kyaddondo sigenda Abimu ebizibu byabwe tobimanyi ngenda kwogera lulimi ki n'olulimi lwabwe tolutegeera kati nzije wano nnyonnyola ebya Buganda kakeeta jasitu gagambe uyogera ngani uyogera ngani fantu nawe otuula kwegamba nawe obeera okimanyi nze nkimanyi nti kisobola kukola byabufuzi mu Buganda kubanga waliwo bakomandazi baawo okitegedde gwe tulikera ne twapulayinga ensonga eyo I'm telling you NRM ejja kuba efunye obuzibu bwetalabanga nako tugende mu parliament njagala osoko nnyonnyole kino bw'obanga omubaka akimanyi nti namba ye muyisaawo n'alumba parliament kukuba kikonde abategeera lwaki ali mu parliament abategeera rules of procedure eza parliament wezikola nga kisimbuliza kuwona levels zaake n'abalala wana aliko press conference yabwe before plenary nga bawaga nga bagamba oba kikonde oba ki mpaka alwana ng'akimanyi namba ye muyisaawo naye ng'akimanyi nabo benyi namba tebaziina kakati ekisooka eyo tutewala ekisookera ddala nze ndi musanyufu mu katono ate bantu bakabalwa mwanyi omanyi lwaki ndi musanyufumu Anita Among abadde mugazi nnyo mu NUP Anita Among owenarem nze nalwanagana naye nga nsinga amaanyi mu NUP wano we yakusibira kakati mukwano gwabwe abalazeeko nti si mukwano final agenda abasasula nze navunaanibwa mu nupu kulwana n'aniti komiti netuulanga ekuvunaana navunaanibwa batulwana ne speaker naye nga omuntu nga bwe mukuba ne muwangula gavumenti eyiika bweti efuna olunyafa kati ate bano nga banvunaana kakati alayi waabwe yoyo that is point number 1 point number 2
nalabye game plan enwana nupu gye tusuubiza nti bwegenda okulwana okweteekateeka kwonna kwogambye kwe mwali mu press conference obu meeting obwekiro twabirabye byebyo kakati twabirabye byebyo. If that is the kind of the game plan gye ba planning ne ba brainstorming ne bazimba tugende opposition ffe tutandika olutalo twekube then tewali mulimu bali badde baresigninga ng'omusajja alina mu ddwaliro bali badde baresigninga bonna webaye command and control ya bwana Ssenyonyi nga bwatyo yapanze olutalo luwe yeera wakati wetukira bwe tutyo tetumaga na kubuusabuusa yeeyo nze nga Bigirwa Moses abatasobola kunkomandinga obyokujjako jjajja abatasobola era Ssenyonyi njala mutegeeza mu bakomandinga nze sirimu kebe mu parliament kebabe wabweru waayo nze sikola ki sirimu lwansonga kakati kyabadde kitegeeza kyekyo banzijukize dda bwe twayuwanga enkiiko za DP nga tukyali mu DP Sebagala Semugerere nga balwanagana twalinga mu kampu Sebagala kati nga mugenda ne munoonya cause evirako olukiiko kuyiika n'ebula mweke nyine mwekuba engumi mwe abatiimu emu lwaki onjuliza ebipapula byange mpaka tebe kange engumi nevuga obutebe ne bukola ki ne bwambuka waggulu olukiiko ne lukola ki ne luyiika musosa kunoonya nsonga olaba sabuwe nga ku parliament awo roundabout eyo giraba ku kizimbe ekipya kye bazimba wansi eyo waliyo restaurant oba tobadde tokkirirangayogo wansi down mpulira waliyo essomero ndowooza kati bateekayo essomero ffe twagendayoko ne tuyiwa olukiiko obutebe ne tulwanagana ne tukasuka paka mu kolansi wabweru emmotoka ziba ziyita ziraba akatebe kayitamu akatebe kayitamu naye twakikolanga nga tukimanyi nti tulina obusobozi obuyiwa olukiiko kati woba tulina busobozi buyiwa lukiiko ng'ebigenda mu maaso ne buweekyanga otya tobikyuse olwana otya ogwo musomo bagwetaaga mu kasomero kaabwe kali ke baggulawo nyina gwe nabadde naye gwe baati muyize yasinze egyo gye misomo gye baali baddemu tetuwera naye tubaddewo tutya mu namba yaffe etakola ki ne tuinfluencinga ebinaagenda mu maaso kubanga parliament oba lopu mwali oba taliimu etandika oba mwali oba taliimu ebiteeso biyikola ki biyita kati era Zaake yankoze yayonoonye activism waffe Zaake yalwanidde ekifo nze activism gwensomesa Zaake yeetaaga lesson ya activism kubanga activism nagwo musomo mulamba toduma budumi n'ogamba tugenze kola ki kola musomo mulamba mulimu steps mulimu intelligence y'amaanyi mulimu emotional intelligence diru olwana olianza n'okukuba naye nga tonaba kutuuka ku lwana tomuddiza kati awo Zaake yalikoze akatebe yali kavuddeko kubanga Zaake bw'otunuulira akatebe we kaabadde emabega wa speaker nze nategedde nti wabaddewo olutalo lwe bakoze eki naye lubanga lweruwo it is very unfortunate wayabusose n'amusindika nga bwamusindika ave mu kifo kye anti lwe lutalo lwe bapanze ekisooka babadde opposition bonna Zaake yali badde engumi ye ng'akasuse nga ntuufu singa oli yabaddewo NRM singa yabaddewo NRM awo fight ye abali badde ki ntuufu mwatutama temuwagira na kiteeso ky'abantu kikyonoonye ku saidi yaffe yadde amusamba mwena ali badde nze nadde musamba naye bano be bamu ono ogenda kumwetaaga mu debate ne mukuba ekikonde ne mukulonda kakati ate gwe okubye
kitegeeza ekyo kye bapulaninga fe tutandika akavuyo tuketandikirewo anda ssenyonyi galopu. Oli mu Nigeria kyava kugamba nti empologoma 99 wezikomandingibwa embwa zirwana ngambwa. Embwa 99 wezikomandingibwa empologoma emu zirwana ngampologoma. As simple as that. Okitegedde? Kakati byebyo kugamba ne bavonde batandika n'okutalagibwa nga basanyufu. As if waliwo ekikoleddwa as opposition. Chance bakyalina eki nti bali mu population ekyali enjega. Population yaffe tenafuna bukugu bumala kwasesinga ba leaders. Ekyo kyokka kyekyoka nti population gye tulina kati eringa abawagizi b'omupiira. Tuwagira Arsenal, Man U, Chelsea, Manchester City, Madrid naye ng'oli Kampala. Okitegedde? Era n'ekikondo kivugira mu kibanda. Bulungi nnyo naye nga n'Arsenal tutegedde nti walwanyi. Okitegedde? Ne bagula omusambi wa miliyoni 10 n'ojja n'okuba ekifuba. Twaguze wa 10 eza pound naye ng'ogenda olufuluma ekibanda ogulaba bakuwa kyayi wa siringi 10 n'ekikomando kya siringi 10. Ate n'ekikomando olumu okyewoze. Obutereevu. Naye nga owe associate nze kuba asasudde miliyoni 10 eza pound. So population ya billion bina population yaffe ekyali nafu mu kwasesinga abakulembeze n'obusobozi bwabwe, mu kuholdinga abakulembeze accountable ku bikolwa bye bakola. Kwanze bujja n'ongamba nti gwe president ng'ate myezi weeks 2 mabega obadde otambulira ku miggo. Kati ate gwe president ate emiggo wagituukako otya? Weekontola bwekontozi. Yabagambye temwekanga wano tewali kikujjawo nze president. Wakamala otambulira ku miggo ani yagikutambuzirizaako? Era endulu nevuga. Okitegedde? So ekyobugagga kye bakyalina kyekyo. Population ekyali down mu kumanya ebintu bino. So population bwe tugisitula negenda nga erinnyisa omutindo gw'okumanya bino ebintu eba esobola okufiltalinga okusengejja nti gwe totumalira biseera, gwe byogera bitegerekeka, gwe biki gwe lindamu. Okitegeera? So kati tulina obuvunaanyizibwa obwo bw'okusitula population yaffe. Ekitundu ekiyitibwa bwe mu parliament. Kati ensonga yaggwa ey'emmwanyi era jjajja jjo yazze naye baba yakubye chemical UCD. Jjajja yo yazze kukuba omusumaali gusembayo. Ekyo kye waŋŋamba nti mu byobufuzi olina okukuba chemical mu nkambi y'omulabe. Butereevu. Kati jjajja intelligence yamuwadde obusajja obadde bulwanagana mu mwanya eyo bonabona ne bupiikinga. Waliwo akasajja ke nalaba ku NBS akaava e Masaka eyo nga kali kanyonyola nnyo kali badde weekali awo singa jjajja yabadde mu byantala ebituufu. Singa yabadde mu byemmwanyi ebituufu yali badde akaleeta ne kanyonyola naye ako tebakaleesa. Yaleesa abajasi be abadde bagaba endokwaze mu mwanya n'aleeta bano abantu UCDA be yakwata. Alina ne guyelese nga tamayina miwendo naye nga ebitogi bimyufu kano mulamba naye nga tasobola kwogera ekigambo kya luzungu neki. Nti kati amasooka obannyonnyole UCDA ezeekwata abantu abamu ebaggyeko ssente ababbi bonna tujja bakwata. Kakati oyo yejjajja bw'atyo bw'azannya. Kati gwe azannya naye. Kati gwe ayagala omujja mu power oteekwa okuba nga naawe toli wa buki wa bulijjo. Male nyala okwata katini odakikobo sigaddeyo okusomesa bannabyabufuzi bano okubabangula kuba nyina gwe nabadde naye awo nga ngamba kati nze siri wa bulijjo nga bano bannabyabufuzi abalala ennyonyola gyenyonolamu ensonga enteera gyentegeramu naye nga kubyangamba nti nga obuyinza bukwatibwa butya naye nga mukyo temuli kugenda nti ffe wali bye tusoma tewaba kugenda mu nsiko kulwanira buyinza
basoma communication core values ekibiina n'ebira ndowooza bye bimu ku ideology ekibiina history ya Uganda communication communicating otya mu bantu nga tumaliriza ekisooka UID yena nyini kintu ekyo ekyokuteekateeka omukulembeze kakati UID brand yaayo yalemerawo kati nuupu yebadde ng'ekuba UID era wali ku mukolo ogwo waliwo omwogezi yagambye sebo w'ekitiibwa webale luteerawo nsonga eno obusajja bwa UID badde butwepankirangako okitegedde kakati brand ya UID ebadde edamaginga nuupu era nga UID bamulangira obusajja bwa UID bwatutama bulina olugezigezi kakati nabo bagenze mu bya UID UID yabikola naye teyajjako jjajja nabo bagenze mu byaki kakati bw'ogamba nti ogenda kusomesa ideology ideology ki esibuka mu ssemateeka kyo olina constitution tewali ssemateeka tewali ssemateeka olina manifesto kubanga manifesto ogikola okusinziira kwa ideology gy'okkiririzaamu so ongamba okusomesa olina constitution kwegamba olina guiding principles because guiding principles ezo ziba ideological in nature bwe tukuba political spectrum line ogwawa are you a capitalist or you a socialist bw'ogamba nti oli mu socialist yes be bano ab'ebisiyaga biki human rights abacapitalist beba Donald Trump bisiyaga tebabiriyo ogwawa ekyo oyo student wo gwabadde naye yabadde abimanya ebyo twayogedde ku ekisooka philosophy y'ekibiina anti philosophy ya ideology kiva mu idea ebirowoozo byo nga ekibiina ky'ebyobufuzi tiriiwo ekyo ate kibeera anchored kibeera benchmarked kibeera embedded mu constitution eyekibiina gy'otayina kati obeera okuba bukubi lwali obeera okuba bukubi era jjajja bwakeera kumakya n'agamba nuupu sijagalawo kati eyitiraawo n'ababaka bonna basaasaanira eyo ligale nga tebakyasitandinga kirungi osomesa abakulembeze bano bategeere ekibiina kuba abamu bakiro kitwala omunajja mu kibiina ky'ebyobufuzi under normal circumstances ng'oli ligale binding ng'oli mu mateeka naye kati basis kikwoli kwosomeseza so those are private arrangements they are private arrangements tezisitaninga ekyokubiri bodda mu kusomesa kubanga okutendeka abakulembeze kikulu nnyo naye okutendeka ko lesson ki omanyi lesson ezibadde ngayo public speaking communication is public speaking public speaking history wa Uganda nalabyeko liberties and eddembe okwetaaya human rights behavior ebyo bisomesa under normal circumstances naye bw'obanga ng'oli mu mbeera ya free political prisoners ate tosobola kudda mu kusomesa lecture module ezo era bastudent waliwo lecture omu gwe babatwalira mwezo setting bamuyita Kenneth Paul Kakande ye n'abatwalira quiz General Museveni baali bamuwakanyiza nga tebaagala agende naye finally ne bamutwala naye lesoni ye abayizi bagamba bulijjo tusoma biki batumalira obudde ono omusajja singa bulijjo yali wona ye yabagamba yabasomesa who is General Museveni gwe mulwana naye mu kisaawe yes
n'abamunnyonnyola ne bagamba twafiirwa dda bulijjo batumalira obudde basenyu ne bajjawo ne boogera ebigambogambo bwabwe boogeza mukkuto okiwulidde ani ono Kanaabi sijui history wa Uganda Kanaabi ye mutesitese I think Kanaabi ali awo atula ku kitebe alina kikompyuta kinene nnyo bwekiti oba ogamba Lwanyaga oyo Lwanyaga ate yeyo tiimu y'aba Kanaabi Lwanyaga be bakuuma ekitebe bagagga bavundu Lwanyaga bagagga bavundu namujja ku program nangamba ate kati nsula ntebe talina budde goyo omuntu azimba entebe sente z'abaali nazo bagagga bavundu bali awo Museveni agenda kibali mbali tebakifunangako toyinza nabaga nti Museveni aveeko kuba tebaba na garanti nti bibafuna kati bibatambuza banabitambuza wali eri so bano abasomeseddwa oli yangambye balina eŋŋombo yaabwe each one teach one buli omusomesaayo omu byoyize kati ate biriruddawo kugambye lekikyala yali omu Kenneth Poka kandi bamuleeta lumu kubanga Ssenyonyi tamwagala ne Kyagulanyi tamwagala nti bwabeera empowered mu nuupu ajja kukola ki ajja kuba lyakosho n'okuwamba akatebe k'omu maaso era bamuyita lumu tebamukomyawo naye yasinga okukwata abayizi omubabiro gwe bataagala munokuwamba akatebe k'omu maaso naye Gen.Bigirwa kakulwanira okiwulidde ne ku mukolo tebamuyise ate nga yomu ku graduation tebamuyise abasajja bwe kiki ebyobufuzi tewali bali mu kintu kyabwe kiri kintu kya baatuuka tewali naawe tewali ebijja kujajja enkyukakyuka yadanga nti ebyokukwata emundu ebya obukulembeze kati oyinza okwogera ku bwana kyemalira kusuna gita n'obijjamu bigatta it's an option tosobola girulinga utu kati singa gavuga kati tugenda okuwulira nga gavuga nti mwategedde nti waliwo tiimu eyeŋŋanze jajja gavuga bizinesi yeriwo kati ya mundu gwosigalawa kubanga ye yaŋŋambye obuyinza butwalibwa butya nga bagenze mu kulonda ekyokubiri appraising abantu nga bagambye bane tukukooye ekyokusatu external intervention bali abewabweru nabo ne bakyenyigiramu ekyokuna ku bannamagye ne bawamba obuyinza ne mugamba ati kati President Museveni kye yakola kiri kyemukinana nti ffe tugenda kigenda tebakitusomesezza kakati ekyo awo yo jjajja yaba asomesezaawo kuba jjajja yayagala okole ebyo ebyamateeka ate nga yetagaliiko gwakufugira mu mateeka naye ye nga byakola tebimu jjajja Sipiika yaviiriddemu eri awasooka ne bamwaza okiwulidde kakati Sipiika bamukubidde esaaki abadde akugamba nti yakulira eri essiga erya Parliament bamukubye esaaki wansi ku kolansi n'atambuza ebigere ne moroka yazze luvannyuma okiwulidde kakati nga gwoŋŋamba mbugwe ogenda kukwata obuyinza mu mirembe awo wenyini awo jjajja wayagala tusobola okutambula emyaka n'emyaka nga bakusomeseza communication skills anti awo wenyini wayagala tuyogere ate birumya balala tukuba chemical communicating ayoze nabyo laba bani bagana communicatingiramu communicatinga kati ebyo byofusi bya Germany balina genda Germany no way gye balina okusibira okitegedde ndoza tumalirize tumalirize kale wona abadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero ne Gen.Bigirwa Moses tujja batumweyongeza ku lunaku olw'Emmande n'ensonga ezinaabaawo ez'enjawulo akuume atakuumira mpeera kati bavuddeyo ebusoga bw'ogenda Kamuli kati olwaleero Kamuli yeeweri mu Kamuli municipality Kamuli town Kamuli district yabadde mu Kamuli district temuli debate ya Kyagulanyi nti yabadde wano Kamuli gye yabadde tebajjukira na kigambo kyeyayogeddeyo nti kyekino abo bonna abazze tebajjukira nti yagambye bw'ati ate abantu hafu yaabo yazze nayo kati abantu byabadde atambula nabo mu kkubo kyogaba baalazeewa
era baade balina okujja mulukungana naye batono byadda okuvuira ddala emakerere kavule aba bodaboda kuba waliwo ezitandika boda 5 ezitandika kuba ku kitebe aga 5 eziriko bano abenyota ne radio call biki aga ne radio call zo bazikozesa communication baba kitufa baba communicate anti bali bakopa biri ebyange binakola ke busoga kati yo lokuba ina mwaka sente nakiteka ku large scale wabawo kati picha 5 bwe ziyitawo nga zitaddeko basatu teguba mugundu guba mugundu baba banji kati ababoda nga obamanya batalina byakola abegatako babula baba banji alulwe mutuuka kati soloza abantu okuva emakerere kavule paka kulale oyatuuse oba toyina abantu baba bayitire kati fo tumanyi okola analysis mu by'abantu tuyinza tugamba nti kyadde kya mutawaana nnyo era bannaye kuluna agenze singa abadde nkyali ku lusegere lwa Kyagulanyi naali badde muwa obubaka buno nga jje Kamuli nti basebo ne banyabu fight yabadde mu parliament ey'emmwanyi okay yawedde Museveni yagikozeemu efujjo kati Senyonyi nkulagidde nkuwadde order wano ne mu bantu otekawo embeera y'okuwa order anti ogamba oli president kakati akukiikirira mu parliament kaputeni wo mu parliament omuwa order mu bantu nti ku Mande keera mangu nnyo fight y'ebikajja ekole ki abantu bafe ab'ebusoga bali bubi ey'emmwanyi yawedde bagibakubye naye ka tudde ku y'ebikajjo kubanga ebikajjo bya mugaso okusinga emmwanyi